200 borders without any reason. We need to understand, we need to know answers. Is this the kind of an environment? Tomorrow we have nominations of MPs. They were supposed to have a meeting here. They want to confiscate them so that at the time of nomination they are under arrest. And then we talk about a free and fair NUP. You can see that the biggest shortage, we don't need to lie. Family, how you?
Bobi Wine nga mmuleseewo. Banange faces ezimu tuzina ne mu footage wa LD. Ayokwe. Tumalidde nga abasirikale bayingidde ne basaakinga ofiisi zonna illegally balirira ne bamenya buli wamu batutte obubonero batutte ebiwandiiko bingi nnyo nga naye tebalina kiwandiiko na kimu kibakkiriza kujja kukola ki kusaakinga era bazze beetegese ne basala buli wamu. Tugenze okulaba nga bayingizaawo amagye ag'enjawulo SFC bano aba anti-riot military police kwegamba nga buli magye gonna goyinza okulowoozaako gali wano ewaffe Kamwokya okwagala okuteekawo ki embeera. Naye kye tusanyukidde era bannayuganda mwena mwena kye mulina okutunuulira nti NUP ne People Power kibiina kya nkyukakyuka naye kya mpisa era abaana tebataddewo mbeera n'emu. Bano bakoze be bakola byonna byonna eby'obumenyi bw'amateeka eby'obujoozi era olumaliriza ebyabwe ne batambula ne bagenda. So bannayuganda mwenna abali eyo mukimanye nti kino kye tuliko ow'akakoofiira ali mu kugoba ow'ogukoofiira naye tubeere bavumu. Kino kyonna ekiriwo kiraga nti enkyukakyuka yeeriwo mu kkoona era 2021 mwenna mwenna bannayuganda abali eyo mulina okukitegeera nti nno omusajja yayidde dda ab'ebyokwerinda bayidde dda bonna bayidde dda. Tubeere redde ku nkyukakyuka. Ekinnyumidde nti nabo bennyini nnyini bakiraba nti embeera mbi ddala ddala ddala.